kati olwo bwe wamala okukitegeera nti kumba ono mutabani w'omukulu gwe wawulira otya tewafunamu okugamba bannange nakola ntya? Nali so disappointed in him. Why? Nali manyi wali ogenda sanyuka. Aba doesn't he's a liar. But later sali nyo interested mu bintu bya pastors and webityo. Kati we natimanya nengamba, you know what, Andrew? No, it's not going to work. Yeah. Singa badona ndumbuzo bawawulira otya ku mutima. Oli kimubuuza. Nangamba ate engambo ebanga lino badde ngonimba booti ne booti. Kubeera namubuuza who is the dad, where do we stay, webityo. Yangamba bintu birala nnyo. So nendabanga relationship gye ndimu bali kunimba. Yes. Naye mulaba muntu musirise simwogezi. Naye n'oba musirise bw'olina kwogera mazima. Kati leeta olwo yajja n'akwetondera n'agansonyiwa ova? Kyatwalira nno ebbanga nga mugamba nze sili interested in bintu ebityo. Good enough tekinagenda wala tukireke. Nangamba ate dadi wange ye musumba, nze siri musumba. Nemugamba oli mulimba koze ebintu bye wangamba byanjawulo ne ku bye neezuulidde. How I wish singa wavaayo nomanya nti kati okay fifi anjagala novaayo nongamba you know babe what kino nakirimba ne kino naye nonkuumira mu bulimba paka nze bineezuulidde amazima. Okay, so olwo relationship ejja eterera etya nogamba kati kale katugende mu maaso nga kati okutuusa kati we muli? Nayogerako ne mami wange. Namugamba mami wa kino bwekiti ne bwekiti. Nangamba netwogera ng'omuzadde. Nangamba it depends omuntu aba alimbye ki. Yalina ensonga ze lwakyakola ki lwakyakulimbye, but good enough he loves you and you love him. Try it, follow your heart. Toyagala muntu olw'okuba nti kino go just love him. Oba dadi we pastor oba si pastor, go just love the guy. Tofaayo ku family and what. Ekintu kyokubeera n'omuzadde okiwulira. Okay, n'owulira nti ng'omutima guzzeemu munda. Namugamba okay, the fact is I love the guy. Naye love mugirina bantu. Yo mugirina. Nagamba naye animba. Nagamba mwana muli bato. Kubaamu okwera tekubaamu. Nagamba tebibula. Just follow your heart, just be happy. Kati era yali amaziba yangamba fifi onansonyiwa nalina reasons nali manyi togenda kunjagala kubanga sali church girl. Kati ndowooza nga lawa tuyinza obutakwatagana. Okay. Yes. Nimanya kati nti yanimba nga alina ensonga nemusonyiwa netweyongera.